nkwebaza okuba omulabi omulungi owa Fic Media. Ndi wano Kinoni eno emisaali waggulu nzize okusisinkana omu ku ba managers b'ekifo kino ekya Katunzi Motel. Tunyumyemukko naye kubanga nga bw'olaba emabega wange wano ekivulu kya King Saha kyengedde ennaku z'omwezi nga 28 ez'omwezi guno gwennyini gwe tulimu, naye nga tunnagendayo eyo njagala akulamuseeko otegeere ebitonotono ebikwatagana ku kifo kino. Gwe abadde takimanyi okitegeere ojje otuwagire, ate naawe abadde akimanyi nkiwa information eno gyetaaga oba oliawo, kubanga nsuubira nti obadde ojja buzzi kukyakala, naye ate bw'otegeera na bino bijja kwongera okukuyamba otegerere ddala ekifo kino. Mwami Matovu, nsanyusa okusisinkana, nsaba otubuuzeeko tweyanjulire. Amanya nze Matovu Stephen, naze omu ku bakulembera ekifo kino Katunzi Relax Motel. Naze nkwasaganya okubala ebitabo mu mbeera yonna ekiyingira n'ekifuluma Katunzi Relax Motel wano. Ekifo kino kya Don Katunzi, musajja si Munnayuganda nnyo, musajja awangalira Tanzania eyo, yasalawo addize ku bannakinoni. Ekyalo nakyo kidde ku ntikko kuba yakitandikako ekyalo kino nga kiri wansi. Nagamba okusinga okukyakalira ewala eyo mu bifo by'omu tawuni, lwaki takola ekifo ekirungi bannakinoni nabo ne beeyagala. Lwaki yasalawo bannakinoni mu bitundu byonna ebyetoolodde Masaka? Ekitundu kino be basajja abamu abaasooka okugulako poloti nga kikyayitibwa ekitundu ekyabayayaaya era abantu bangi nga batyayo. Nina asalawo n'agamba kazimbireko ddala amaka ag'amaanyi, nga bwali musajja mudigize ng'ate musiga nsimbi. N'agamba tajja kukoma ku maka gokka, alina okuteekako ekifo ekisanyukirwako, era ng'eno ekyali ntandikwa ekifo kino akyakikolera ddala. Kyova olaba yasalawo nti buli lwa mukaaga live band ebeerawo, buli lwa mukaaga tuba mu live band okuyingira kwa bwereere n'enteekateeka ez'enjawulo. Abayimbi bangi azze abaleeta, abapalaso babaddewo, ba Jasmine bangi ddala. Ku luno n'asalawo abaleetere Saha ate nga bannakinoni, era kusanyuka kubanga yasalawo nti Saha abe wa mutwalo gumu gwokka, VIP gibe emitwalo 2, ate ne tteebe era ku bbeeyi ensaamusaamu mitwalo 2, omuntu ayingire asanyuke yeeyagale. Kakati Mwami Matovu, nsaba onnyonnyole atulaba abadde tamanyi kifo kino Katunzi Relax Motel ekinoni, omuntu ayinza okgenda ku lw'embalala. Nsaba olagirira omuntu ali yeetoolodde Masaka, Greater Masaka, oba oliawo n'ali wabweru w'e Masaka, kubanga abadigize toyinza gamba nti tugenda kusanyusa bannakinoni oba bannamasaka bokka, wabula omuntu asobola okuva e Kampala e Makindye najja nga azze kuwagira Katunzi Motel. Nsaba omulagirire butya bw'atuuka wano. Weebale nnyo ssebo. Kati ntandike ndowooza n'ava e Masaka mu tawuni n'okweyongerayo eyo. Bw'otuuka ku stage gye baakazaako stage y'enseenene, osobola okuweta ngadda ku lwambuka ekitovu. Bw'oyambuka ngadda ekitovu waliwo petrol station awo, erinnya lyayo sirimanyi bulungi. Waliwo ekikubo si kirungi nnyo, bayite wa Ventino. Bw'otuuka ewa Ventino, era tugenze ebipande tubissaamu, bw'otuuka ewa Ventino waliwo kereziya gye bayita ey'omu Misaali ey'Abakatuliki. Awo era nawo waliwo ekipande ekisoma Katunzi Relax Motel. Awo w'obuuliza wonna ne bw'obuuza mwana muto era aba akulagirira Katunzi Relax Motel weeri ekinoni. Kati ate ava ku saidi ku luguudo lw'e Kampala, bw'otuuka ku Toto, bw'otuuka awo ku Toto waliwo we bateerako emmotoka emitayimbwa zi box boda we bazitereereza awo, era waliwo akapande akaliko Misaali. Awo wetera era bw'oweta nawo waliwo ekipande ekisoma Katunzi Relax Motel. Awo lw'osanga yenna, era bakyali baffe aba boda tubaagala nnyo kuba bafubye okulagirira abantu. Otuukira ddala bulungi nnyo Katunzi Relax Motel oba ogituuseeko. Ava ku lw'evviira era naye kye kimu, ava ku lw'evviira bw'otuuka ku kyakumpi era naye ayambukamu katono ngadda ku Toto, era naye aba akwata bukwasa awo ewali emmotoka ezo ez'emitayimbwa we bazikolera zi box body, era ebipande byaffe oba obiraba nga bisoma Katunzi Relax Motel, oba otuukira ddala bulungi nnyo.
ndowooza atulaba otegedde butya bw'osobola okutuuka mu kifo kino naddala gwe abadde takimanyi. Mwami Matovu, ekifo kino kirina programs ez'enjawulo. Kitandika kukola lwakumeka? Kya Monday to Sunday kitandika kukola lwakumeka era programs ziyimiridde zitya ez'ekifo kino? Katunzi Relax Motel okuva Monday paka Sunday teggalawo, era nga olunaku olw'Monday twasalawo ddo tuddiza bakasitoma baffe tukuba ennyimba enkadde ng'era bumanyi Oldies Night, ate nga twasalawo ebe Bucket Night. Ndowooza kino ekifo kyekiyina baketi esembayo okuba ebbeeyi entono ng'eccupa 5 ozinywera ku $1,800. Buli lwa Monday eccupa 5 ziba za $1,800, ffe gye tuyita Bucket Night. Olunaku olwokubiri tubeerawo ne music omuseneekerevu wamu n'olwokusatu awo n'olwokuna. Kati ku lwokutaano zino eccupa ennene za Uganda Walagies, Vyandi A's, Fokka zini amalula biki tuluyita Big Bottle Night. Olunaku olwokutaano twazisala ebbeeyi, buli ccupa ennene ebeera ya $40, gwe gy'osongako eba ya $40. Friday gye tuyita Big Bottle Night, awo nno nga tulina badijja ab'enjawulo. Tulina badijje nga Balaga Emma okuva ku TMTV, tulina ba MCs abakabi. Kuolwo tetubaana badijje baffe baawano, tuba ne badijje okuva mu bifo eby'enjawulo era mu bifo ebisanyukirwamu badijje ab'amaanyi ddala. Olw'omukaaga ye live band, tuba ne bandi ez'enjawulo. Waliwo bandi ya Blessed Band y'omutaka Semudemu, waliwo bandi eya Uncle Paul amanyikiddwa nnyo, musajja mukubi nnyo, musajja kubira ennyimba z'aba Steve Jean n'ogamba nti ba Jim Live n'ogamba kyekyo. Buli lwa mukaaga eba live band okuyingira kwa bwereere. Kati olunaku olw'Sunday gye tuyita Club Night tekuba ttaala lyonna, tuba mu ndongo ya club ng'era bumanyi club. Olunaku olw'Sunday tuba mu nzikiza, tuba mu kazikiza. Saakazikiza kali nti omuntu ayinza n'okukusala ensawo nga tolaba, naye akazikiza k'omanyi ddala nti omuntu anyumirwa omuziki ogwa club ate nga era okuyingira kuba kwa bwereere. Ate nga ndowooza ekifo kyaffe kyekimu ekitundu ebyokunywa ku bbeeyi ya wansi, kubanga bbiya tumutundira ddala kumpi bbeeyi ya dipo gye tumusuubulako. Ng'era bwe nagee nti Doni Katunzi yasalawo kuddiza bannakinoni kuba ekitundu kyaffe tukimanyi kikyalimu abantu abafa aba bulijjo abatali bafuna nnyo ate abatali bagagga nnyo mu mbeera ey'enjawulo. Kati eyo enteekateeka ya wiiki bwetyo bweri, Monday paka Sunday tubeerawo. Wano tulaba ekifo mwakiteekateeka stage eri wano. Kati wano wansi we wali ordinary? Wansi wano we wali ordinary. Wansi wano wali ordinary era ne ku saha atula wano wansi yagenda okusasula omutwalo gw'ensimbi. Kati ate bw'olinnya amadaala wali n'oyambuka ye VIP era we wajja okubeera ab'ebiri ebiri. Kati aba tebo era nabo bajja kubeera waawo nga tebo ya $20, ate tebo ya $20 sebiriko ebyokunywa. Tebo ya $20 ojja ssangako bbiya owabiri gw'oluyingira osaanukula busaanukuzi ng'otandika kweyagala. Wekitebo kiri sebo. Kati VIP njirabamu yonna tables kyenkana okusinziira ku setting sofa eriwo. Ku lunaku olwo mugenda kukyusaamu tables ezimu muzireete wano wansi oba wano wagenda kubeera wa ordinary yokka walinga VIP yokka, era aba VIP ab'ebiri era banaatula ku table? Enteekateeka sebo ejja kubaawo ate era ejja kuba ya njawulo nti era ow'emitwalo 2 era enteekateeka y'emmeeza ejja kuba ya njawulo nti owa2 emmeeza ojja zisanga mu maaso naye nga n'entimba yaazo ddala ng'esaanidde. Ate tebe y'emitwalo 2 etulibwako abantu 4. Kati etulibwako abantu 4 ate kuliko n'ebyokunywa era bw'aba bbiya eccupa eziwera 10, bw'aba wayini eccupa nga 2, kitegeeza nti era VIP ow'emitwalo 2 era ajja kuba wanjawulo kwoli ow'ebiri ebiri nti ow'ebiri ajja kubeera mabegeeri ayinza n'obutatula ku tebo naye tebo yejja kubaawo mu maaso ng'era ssebo n'enteekateeka ya tebo nga ddala ogiraba esaanidde. VIP oyo anaaba agisasudde emitwalo 2 ssebo, naye nga tikiti zatandise okutundibwa era ku bipande okwo kuliko ennamba gy'osobola okukubako. Osobola okukubira Doni Katunzi yennyini. Tebo zitundibwa, tikiti zitundibwa kuba ennaku ziweddeyo, ennaku z'omwezi 28 guno gwennyini
King Saha ate nga ayimba live band weeri emukubira live teri kuyimbira ku CD sebo ku lunaku olwo. Lwaki mwasalawo ate ordinary giteeka wano kubanga tulaba enteekateeka ebiseera ebisinga mu bivulu ebyenjawulo oba oliawo ne mu bifo ebirala ebyenjawulo ebisanyukirwamu nti VIP yeetera okusemberera ddala wano ku stage mwate lwaki mwakikola nti VIP ate ye eri wali nga ordinary yesooka wano? Omanyi Doni Katunzi nga benage nti enteekateeka y'ensi ya mu Uganda nnyo era bangi bakibuuza nti nsasula nti ebiri ate nentuula mabega naye ate twalina kizuulanga n'abawagizi kye baagala kuba twakimanya nti omuntu ono atwalo ayagala nnyo okwetegereza okusinga asasudde abiri osanga abagagga bajja onaga nguze emmeeza 5 ate n'atabeera nawo ate kizibu nnyo omuntu asasudde omutwalo gwe naga nti ngusasudde nesigenda kuyingira kati twasalawo nti omuntu ono ow'omutwalo oba ordinary yeyagale yetegereza omuyimbi okuva ku ngatto ye paka ku kaviiri kati eri mu VIP obasangayo nga balina mu laavu yaabwe nga tebatunudde nayo ne tugamba kitegeeza omuntu ono yeyeetaaga ennyo okusembera okumpi okusinga ate oli ali emabega eri bonna babanyomerwa mu nteekateeka ng'era bulaba ekifo bwe twakizimba nti tekiriiko atalaba ne bw'oba mumpi tekiriiko nti bansiikiriza ekyenjawulo ekiro nti ono aba asembedde ku mwanjo nnyo naye ng'ate oli aba alaba ate VIP tebamwera mugotteko n'akawo k'omu VIP nakwera ne tukongerangako kaaki kanjawulo okusinga kana akali wano esebu kugamba wano ow'omu ordinary yandiwuliramuko ku bbugumu naye ow'omu VIP akawo keeko esi eyo esebo akawewo akali wali era kanjawulo naawe ne bw'otuulayo okawulira nga ddala kaseenekerivu VIP wali tosuubira muntu kuzina abuuke nti akulinnye ku ngatto naye wano babeerawo bajjali baffe babeerawo twasalawo nti baaboka basembere wano bakuba endongo yaabwe nga tewaliwo n'abakuba ku mukono kati bali abeeri waggulu baba mu mboozi yaabwe kwekwana mpola mpola obulamu ne butambula bwe tutyo naye nga enteekateeka yo Katunzi yasalawo okukola byanjawulo ebintu ebyanjawulo tabikoppa nnyo mu Uganda wano esebu kyamaanyi nnyo oyogedde ku byokunywa nga ezimu ku services ze mulina wano ku Katunzi Relax Motel ate ebyokulya weebiri kashisha weekali sebo shisha waali era ndowooza ffe tulina shisha ali ku mutindo ogw'enjawulo bashisha wano sinnamulabako mu bifo bisanyukirwamu wano mu Masaka shisha waali restaurant tugiina namba restaurant weeri chipusi chicken embuzi enjoke embuzi ya supu ebyokulya bibaawo bibeererawo ddala bulungi muntu alya n'anywa esebo mandi paka sandi ebyokulya ebyokunywa bibeerawo esebo security eyimiridde etya abantu beeraliikira ngenda n'okwambuka ekinoni eyo mu misaali security yange n'abeera seefu ekifo kino kiwezezza kati omwaka mulamba ekifo nga kino ekipya tekinnaweza mwaka ne system y'okusanyusa abantu kuba twasooka mu kifo wali ekitonotono nga tetunnagaziya wano naye mukama atubadde wa kisanyo tetufunangako wadde gwe babidde yadde akatima ku gaali ye kitegeeza security tugiina tewabangawo wadde muntu ava kinoni ku kifo kyaffe wano n'agamba nti oba nasanze obuzibu mu kkubo civil security tugiina tulina babawunsaazi babeerawo Uganda police ebeerawo security ku bidduka by'abantu tetufunanga yadde abbibwako wadde akantu konna kitegeeza nti security yo tugiina ku kifo kino ate sebo n'amakubo ago goolaba ebitaala byolabamu paka eri si ya gavumenti omugagga yasalawo ne tussa amataala okuva ku kifo paka mukuba eri gy'otuuka ku kyaki wawetera ebitaalo jja bikumulisa kitegeeza kizibu nnyo kati omulaba okwekweka nakukolako obuzibu esebe ebyo ebitaala Doni Katunzi ayinza okugamba nti wano ku kifo security weeri nti ne bwe naleeta ekidduka kyange pikipiki yange motoka yange ejja kubeera safe naye ate mu kkubaawo nga nzirayo oba nga nzija era nga bwegambye amataala kwegali okuviira ddala wano ku kifo nga bw'okiraba era naawe lwakugenda kuddayo misana naye waali genzo gakumulisa paka ku maini
toyinawo osanga kazikiza nti omuntu asobola okwekweka nakolako obulabe bonna. Ate parking tugirabye weeri ngazi ekidduka kyojja nakyo n'opakinga bulungi. Parking ssebo ya mulembe nnyo. Parking ya mulembe, omusirikale abeera waakulagirira engeri gy'opakingamu ate n'abeera ng'akuuma ekidduka kyo. Ssebo tulina ne parking ya pikipiki. Abapikipiki baziteeka mabega eri ne tuggala nawo. Gwe kikkakatako n'ogamba omusirikale akuumawo nti nze okukyakala mmaliriza entambula yange gimpi, ng'ogifulumya mu geeti ng'ovuga ng'ogenda. Kitegeeza owa pikipiki ogipaakinga munda, ow'emmotoka parking weeri, ate nga omusirikale abeerawo paka gwe wookwoyera okudigida n'ogamba kati nzira waka. Ssebo enteekateeka weeri eyo. Bwe twogera ku services endala zemuwa abantu nga katunzi, motels ezisinga ziba ne accommodation, ebyensula wano weebiri. Ssebo ebyensula weebiri ebirungi ennyo. Tulina ebyensula ebiriraanye wano wennyini, ate nga waliwo n'ebisulo byaffe bye twasooka okuba nabyo ng'era tetunnagaziya, ate nga biri mu kikomera bulungi. Tulina ebisulo byaffe nga ne bw'ojja n'emmotoka yo nga nnene etya oyingira nayo era ekikomera ne kiggalwa, kikkakatako gwe kuzuukuka kuyingira kidduka kyo oba kusimbula kidduka kyo, ssebo n'ovuga n'ogenda. Ebisulo weebiri ate nga nabyo birina security kuba biri mu kikomera. Masannyalaze weegali bulungi gaaka, amazzi mwegali munda, buli kimu kiba kitambula. Self contained. Gwe bw'oyingira oyingira nangoye zo era ofuluma oyambadde, teri kulaba bweru. Kyonna kikwetaagisa kufuluma? Apaana. Ate nga ekira kye tuyina abaana abobuwala abalina customer care. Ekyo kyo wano mu Masaka tewaliiwo kifo kirina abaana ba buwala. Tulina abawala customer care ya mulembe nnyo ate balabika bulungi nnyo. Staff ba waiter ba waitress bonna balungi. Mulimu naffe twegomba noga singa sikola wano anti etteeka litukugira ssebo. Omugagga yatugamba abo baana baba customer ffe tubalaba okanya batunulako. Ssebo waliwo weegomba noga saana yange mbadde customer. Kuba abaana abo abobuwala care balina jjuwa ba customer bokka. Ffe munayo amateeka agatukwata ate okwefuula customer. Naye nga customer care weeri abaana abobuwala weebali abatali bayaayi. Manyi waliwo ebifo yogamba abawala bali awo bw'omutuma balance tamuzza bwe mukola mutya bw'osula naye osula n'omwana nga muteesezza ffe tetutunda bawala. Manyi waliwo bakasitoma bagenda ne bajja naga waliwo ebiwala awo naye muwala muwadde ebiri aganye. Wano tetulina bawala beetunda, wabula tulinawo abawala akuwa kasitoma keya ng'era nawe bumaisijaga nti ng'era omusajja oba osimye ka kasitoma keya kakuwadde ng'omutiipingayo gwe gwomanyi tiipu yammwe ne gye ggwera. Bakasitoma bagenda ne bajja maneja nfunirayo awo omuwala owokusula naye gwe omwana gwe no si ttundiro ly'abaana awo wembadde nzija nti ebyana ebiwala ebitiribiisa weebiri abasinga bye bibaleeta. Wano tewaliwo bawala beetunda era kasitoma bajja nnyo ne bakyogera bawala weebiri ekitujja eri waliwo ebiwala ebisalawo bakuyita nakusala wano tetuyina baana basalawo mu mbeera eyo, wabula gwe enjogerayo n'omwana ng'era omusajja ate omusajja bamuyigiriza nti omwana omuwala yogera naye booti era ebansiimagana eba yammwe mmwe mumanya nti kiki tukanyiza oba aganye naye nga tova eri nti ngenzi kugula ku biwala byakatunzi ekyo tekiriyo wano. Naye nga ate abaana weebali akubudaabuda naawe n'osiima engeri gyakubuzeebuzeemu mmwe mumanya gye kiggwera ffe oluusi tetumanya nakumanya munaaye esebo. Okay, tufundikire King Saha nga 28 mutwalo kwebiri tebo ya mmeka? King Saha ng'ennaku z'omwezi 28 ennyimba zonna si kuyimba kayimba kamu bubiri. King Saha waali 28 abanyumira wakamwanyi kiwala kya Landi Road nakyakalanga ne maama wa Kyentebe nga 28 ogwokusatu guno gwennyini. King Saha Katunzi Relax Motel
nga 28 feffeka balina King Saha wano okuyingira omutwalo gumu gwokka, VIP emitwalo 2 ate nga table ya mitwalo 2 gokka nga 28 omwezi guno ogwokusatu. Era abantu mwena tubakoola Ventino, Mukasana, eri Kitovu, Masaka town yonna tulina basajja baffe ba makanika eyo, ba lawyer, ba Saimo bani, basajja bajja ne batuwagira era ku olwo njagala bakunga abantu beyonna bonna bajje beyiwe wano beyiwe ku kifo kino. Baddiini bani tulina security yakabi ya bounce abo baddiini abo basajja bamaanyi nnyo bakola security wano ebakkiriya nnyo. Era nze nebaza nnyo Don Katunzi yakola ekifo kino tukyeyagaliramu. Waliwo manager Kisaire bwavuga ekintu kino ekifo kya mulembe nnyo era abantu bajje nga 28 bandi weeri ba DJs we bali King Saha olumala okuyimba ngendo ngetabuka paka ku macha live band okuwera sawa 3 ezekawungezi oba nziyite ezekiro tuba tutandise live band. Kati suubira okujja ng'obudde bukyali kuba ekifo kyo tukikakasa nti kijja kujjula abantu basazeewo bajja King Saha bajja mulaba kuba ye muyimbi era aliko ensangi zino. Live band weeri lukoba ku lukoba teri CD. Kati ate King Saha oluva ku stage ate si Saha ekaya aliwo sebo abayimbi bangi ddala, abayimbi bangi era ku kipande butumulako abayimbi kwe bali abawera, naye nga Saha olukiggala bwati ba DJs abakabi ne ba MCs abakabi bagenda kubeerawo paka ku macha. Kati ayagala ekisulo osobola okuba ku simu eziri ku kipande no booking anti zibannaye nva wale era bwe ntuuka awo njagala lumu yange sebo ntikemu ebintu byange ekisumuluzo kimbere ku mpali ndigidde nga siina pressure yonna. Enteekateeka eyo weeri 28 gwakusatu guno King Saha waali kuyingira mutwalo gumu, VIP emitwalo 2, table ya mitwalo 27. Kati tickets bazijjawa etiketi ne bojja kati n'ogamba njagala tiketi ng'era bolaba wano Katunzi wennyini wezitundibwa weziri Katunzi nsobola obasomerako mpozi ku namba ya Don Katunzi wano asobola nawo oli oyagala ku bookinga table, oyagala ku booking oyina abantu bo naye ng'oyagala babeere ba VIP nga nti njagalayo VIP ticket si 10 osobola okukubirako ku Don Katunzi wano 0757 15 97 56. Eyi namba yetevaako gwe ne bwokuba ku ssaawa mmeka ebeerako ate n'ebifo ebidigidwamu gwe bawulyanga balanga Don Katunzi kuba musajja mudigize gwe buli kifo kyolaba wano mu Masaka abaayo gwe kasita olyanga bamulanga gwe munoonyeeko omugenzi njagala teebu anti teyeematira nti omutuuke kagambe asijja kwogera naawe time yonna womutuukirako alisiivinga obubaka bwo bwoba omugambye bonna. Yes, tumira ku byana byaffe wano ebituweereza bambi ebyana bituweereza bulungi nnyo ne bakasitoma baffe ebyana ebyo bikola bulungi bakasitoma era temugaana kujja ne mufuna kasitoma keya ey'omulembe etalabikangako wano mu Masaka wonna. Tumirako manager Kisaire ne Don Katunzi director wa Katunzi Relax Motel and Club kino ne Misali SF. Kale nkakasa nti ebikwatagana ku Katunzi Relax Motel obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Saha ajja ennaku z'omwezi 28 mbasaba mweyiwe mu kifo kino. Olwaleero tukikulaze nga kikalu olw'ensonga nti tukikyaliddeko mu budde nga si bwakola. Ensonga lwaki nti nkulaze stage eno, nkulaze VIP emmeeza, nkulaze ordinary, nkulaze wabweru, buli wamu nkulazeewo. So nkulaze ekyo kyolabye nkuwe ekifaananyi ekituufu ekiri wano, naye ng'ate tusuubira nti ate oba n'abeerawo abantu nga omukisa w'Egrific Media era ejja kujja ate ekulage ku ki ekibeera wano nga waliwo abantu olyoke otegerere ddala nti Katunzi Relax Motel ate yo kati eri ku level ndala nnyo. Mwami Matovu akutegeezezza nti Don Katunzi ebintu byakola byanjawulomu, togenda bisanga mu bifo bisanyukirwamu birala. Ayina gy'abijja ebweru w'eggwanga n'abireeta wano mu Uganda ate naffe tubeere nga tu adoptinga services we ziri, ebyokunywa byonna weebiri, ebyokulya weebiri, accommodation weeri osobola okusula, kashisha weekali abanuusaamuuko, gwe kyonna ky'oyagala
byonna weebiri wano ku Katonzi Relax Motels. N'ekyo toyina nsonga lwaki tujja wano. Security eri ggulugulu okuviira ddala eri ku main road paka wano ku luguudo olukuleetera ddala wano Ekinoni. Parking weeri abalina ebidduka byammwe mujje n'amamotoka gammwe, tojja kuddayo nti ate side mirror teriiko. Tojja kuddayo nti ate bankulubudde. Nedda ekidduka kyo nga bw'okireese bw'okizaayo. Ate nammwe aba public means era entambula ebeerawo, boda zibeerawo okubeera nga zibazzaayo naddala mmwe ababa bazze n'entambula eno eyaffe eya public nga toyina ntambula yo gwe ng'omuntu. Nsaba takumira mpeera abankuumire mu kano kambasiibulire wano mubeere bulungi mweraba.